kubanga wasanga abantu bangi nga akwatira ddala ekigambo ky'obusika ng'omwana yafuga buli kimu kyonna abasigadde bonna balina kujja ku ye ebyobugagga byonna yabyefundiza olwekityo eyakatoyongako okukakasa programu ekyafumbira kubanga kati akwatidde ddala mu mbeera zitwogalyamu era mu mbeera zitusobola okumanya shekhe abantu bakulindira ekikakasa. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkiriza Sheikh, tusooke tumala okubanga tuwuzayuza abakkiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa beesobozesa okubanga tumala ku mwezi ogwa Ramadan, ate era n'abanga akyatuwadde obulamu n'obusobozi okuba nti tukyali abamu abeetabye mu ibadaati ez'enjawulo. Saba Allah ekitiibwa atukuumire ku mugendo, ate abeere nga atuwa bulungi mu mirimu gyonna gye tukola egyo, Allah abeere nga agikkiriza. Amina ya rabbi. Nga Sheikh bwayanjudde amanya endoboozi Mara Suleiman Kasule, programu yaffe eno yakumanya kwongera kutangaala mu ngeri ki giteekeddwa okuba nga twalamu ensonga ezikwatagana ku busika obw'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Bino tubisoma twagala kulaba nga twawula amateeka agakwatagana n'ensi n'ebimu ku bye twakoppakoppa bye tutalinaako kumanya, so nga ate biina gye byava nga si bya ddiini naye ng'ate bangi mu families tubigoberera mu butamanya. Kati tugenda kukwata ku nsonga era nga gye twalekayo mu kiraamu kyaffe ssebo ku mulundi ogwasembayo. Ensonga gye twali tulina okukwatako yali nsonga ekwatagana nti singa omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi n'aleka abaana bano buli omu abeere kyetwala. Okategeera bulungi ako? Abaana bano abalese ku nkola ki, abalekedde ku system ki? Kuba tulaba eno njiri tuvudde ng'omuntu alama azaalamba bulungi ng'alambika ensonga ze, bannaye ndi musiraamu njagala tugoberera sharia, njagala ebintu byange bitambuze mu mateeka ng'obusiraamu bwe bigamba, byonna n'abiteekamu, n'abajulizi n'abateekamu, ne bawadde kopi y'ekiraamu nabo n'abawaako n'aga nti bannaye nti bano. Kakati situation ez'enjawulo zibaawo, b'engeri embeera ez'enjawulo zirabikawo omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Omuntu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi nga talina baana, tetujja kugamba nti ate yeetaaga obukulembeze bw'abo baalese emabega. Nedda. Kino kijjawo ku muntu ng'alina abaana, singa abaalese abaana bano bateekeddwa okutambulira mu mitendera ki? Ensobi gye tukola esookera ddala, abamu baakikwata naddala basinga obungi majority nti oli bw'aba afudde alina okuleka ng'awandiise nti omwana gundi gwenkwasizza obukulembeze, gwenkwasizza obusika. Naye byonna gye tuvudde bw'ogenda okwetooloola gye twatandika mu sizoni eyasooka, eno sizoni ese tuli mu yakubiri. Sizoni yaffe eyasooka twannyonnyola ekiyitibwa obusika kye ki, ne tugezaako okukyetooloola ne tulaba n'obujulizi obw'enjawulo obukwatagana ku busika bw'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Ne tutakoma okwo ne tutunuulira ngeri ki omuntu twasembyayo na kiraamo, twajja tukimatema mu ngeri ez'enjawulo omuntu butya bw'asaanye okuwandiika ebiwandiiko bye bino nga bigenda kugobererwa oluvannyuma lw'okuvaawo kwe, abaana basigadde basobole okuba nga obaolyawo babisinziirako ku ebyo bye basobola okuba nga bakola oluvannyuma lwe nga babikola mu maali ye. Sizoni eno ey'okubiri tumalayo kapaati akaali kasigalidde nga ke kakwatana ku bukulembeze bw'abaana. Abantu bangi keesi nnyingi nnyo zengezaako okuba nga nfuna. Omuntu akubira essimu n'akubuuza n'agamba nti owange nti kaakati taata waffe yatulekera ebyobugagga, naye muganda waffe gwe baalonda ng'omusika ebyobugagga abiyimiriddemu tayagala bigabibwe. Eyo nsonga emu. Ekyokubiri, omusika gwe baleseewo ate yayagala atugabireko. Ekyokusatu, omusika gwe baatulekera kyayagala kigabibwe kyekikola ki? Bw'agamba nti wano temujja kugabawo wano, saagala temugabaawo wano wange, era nga bamuwuliriza. Ontegedde bulungi? Kati eyo ntegeera
tusooke tugiteeke wabbali yo tekwataganya ddala n'amateeka ga ddiini ya Buisiraamu eyawukanira ddala worst of all ate bw'ogenda okulaba ate ekibi ennyo ekirala omuntu n'aleka ng'agamba nti kakati nti alina abaana naye n'aleka ng'agambye nti omwana wa gundi egindi yalinsikira oba muganda wange egindi yalinsikira ontegere bulungi kati oyo gwe bawaddewo obusika ate ne bamuwa authorities kubanga nina kesi nagifunako oli yafa n'aleka abaana be naye nga alina ebyobugagga kati n'alaama mwana wa muganda we okumusikira yes yalaama mwana wa muganda we okumusikira ate bino ebintu obitegeera nti abantu abasinga kati tradition oba kyetwandiise bino ebyobuwangwa babikwasaganya oluusi n'amateeka mu bintu ebimu era ojja okulaba nti bwe bagenda mu mateeka ebiseera ebisinga amateeka gawangula kati omwana gwe baalamira ng'omusika yafuuka ekkuuli erigaana emmaali ey'abaana ab'omugenzi ab'omuntumbweze okugifuna nga n'olwaliro bakyakaaba omwana owa muganda we kale katumite weebweru atali wuwe owulidde yafuuka ekkuuli nga n'olwaleero ebyobugagga tebigabwanga anti yes no not even following the kiraamo no anti bwe bagenda mu law the moment kasita ogamba nti ono omwana muwadde obusika mu side eya law law society bategeeza nti omwana oyo bamuwadde powers of administration kitegeeza nti asalawo ku bingi ontegedde bulungi kyayagala kyekikola okategedde bulungi kati abasiraamu bonna okwetolola eggwanga radio wonna weetuuka eno Pearl FM weetuuka buli muntu ng'okyakola mu nkola eyo weekaabire ate abaafa nga bakoze ekyo tubasabire nnyo Allah basaasire anti yali alina okubuuza kati ajja kuvunaanibwa lwa butabuuza kubanga tetugoberera bajjajja wabula tugoberera ddiini ya Buisiraamu bajjajja abo bayinza okuba ne bibaakola olwaliwo bajjajjaffe bibaakola ku busiraamu bwabwe bwe baaliko era nga bw'amaanyi naye ng'olwaliwo tetukyasobola bikola ki kubikola kakati kitegeeza nti omuntu osaanye osooka obuuze otegeere olemega nti ngoberera jjajja wange bwe yakola nange bwe naakola n'omuzukulu bw'alikola nedda eddiini y'obusiraamu si bwetyo bweri eddiini erina ebikolo byayo kweyimiridde kati obuzibu seeka bujja mu nsonga eyo abantu bangi nnyo bagoberedde omusingi ogwo naye no gye gwava tujja kunula gye tulagaawo mu maaso insha allah tujja kunula nubudha taarikhiya an etawarith qabla al islam tujja kunulako ku busika obwaliwo olubereberye ng'obusiraamu obwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tanaba kutumibwa tujja kutunulirawo ko insha allah tulabe kino no gye kiva tuloba nkiva wala kiva mu basajja bayonaani eri gye kiva owulidde ne kijja nga kivuga paka n'olwaleero abantu bakiyingiza mu traditions zaabwe ne babigoberera ng'ebintu bannange eyo ensonga nkyamu bakadde baffe mwenna abagikola abaana bo bonna seka twatunulira ku mulundi ogwaggwa ne tulaba nga abaana bonna boozadde ab'obuwala n'ab'obulenzi bonna baana babeera basikaabo kati bonna bali mu ddaala lyerimu tewali asukkuluma ku munne otegedde bulungi era ne tulaba nga buli omu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omugabo gwe mu aya mbujulizi bwe twatunuulira newankubadde nga tukyagenda mu maaso okulaba nga tutemaatema emigabo egyo n'okulaba abantu mwe bayingira ab'enjawulo naye nga twatunuulira okusookera ddala obujulizi okuviira ddala mu hadithi ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tutunuulira ayati ez'enjawulo okuva mu Qur'ani y'ekitiibwa ne tulaba emigabo Allah subhanahu wa ta'ala gye yagereka egy'enjawulo ne abamu ku bantu be yannyonnyolako abagiyingiramu kakati gwe omuntu gy'oviira eri ogambe nti ate omwana wange ono gwe mpadde obusika ate nno abamu no bagamba nti nawulyako abagamba nti obusika bwe yamuwadde si bwa bintu bwa musaayi kati balinayo obw'omusaayi wali obusika obw'omusaayi ne wabayo n'obusika obw'ebintu ebyo nno sebuka tugyebiri anti kati falilahi alhamdu siyinza kukinnyonnyola sikimanyi naye abagoberera ebyobuwangwa bye basinga obbimanya wabula kyenyinza okukigeraageranya nakyo fil adiyan bwolwomadda gye bayita adiyan
madde kwatagana religions egamba waliwo kye bayita fi aqaidi ba'd betwandise nga mbase balabidde sufiya imma sufiya عندهم عقائد من يعني عقيدة من عقيدتهم بين شبيت تناسخ الأرواح الصوفية إذا لم أنسى بين شبيت تناسخ الأرواح اشتغيز أنت بوبا فد أتوصل كدira muntu omulala kigerageranya n'ekyo obusiko obw'omusaayi obusiko obw'omusaayi bwebategeeza nti bwa musaayi bugerageranye ne aqida eya bitutaba sufiya sufism abagamba nti idha mata al-insan yani yumkin an yauda fi ruhin ghayra ruhihi ajitegede bulungi nti afudde naye abatafudde abasigadde wali no ye tukyamusuubira era addira muntu omulala kati awo wojja oluusi enneeyisa gye beeyisaamu abantu abamu nti oli we bamusaawo nga musika bano baganda be batandika omuyita taata oba bayinza omuyita gamba bamuwa eddala lyaki bamutwala eddala lyo lyabaddewo ontegedde bulungi maana dhalika hatha nisbatun ila tanasukhi al arwahi nti akatona atuuse mu ddala lyaki eddala liri libatugamba nti olitafudde kati akomeddewo muono gwe balonze ng'omusika falila siyinza kulimba oba kiki almuhimu ffe kye tulina ebyo byonna byombiriri mu ddiini y'obusiraamu tebiriyo byombiri byenjogeddeko ebyo tebikola ki tebiriyo mu ddiini y'obusiraamu naye ate obukulembeze gye buli obukulembeze mu ddiini y'obusiraamu gye buli nga bwolaba ne wono mu Uganda nti we buli kubanga ekyo tukigerera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tarikh bwe tugenda mu byafaayo natugamba nti inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu wadhifatani nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah kumutuma kujja kuno ku nsi yayina emirimu ebiri ebiri omulimu ogusooka kaunuhu imaman lilmuslimina okubanga ye mukulembeze w'obusiraamu era olaba mulembe gwe nga waali sallallahu alaihi wasallam ye yali kamanda chief ali eri waggulu kati ensonga ey'okubiri ye yali ensonga iblaghul wahyi okutuusa obubaka bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala naye ekimu ku byombiriri kyekisimulawo kinne waakyo lamma akmala Allahu al-wahya Allah yamala okujjuza obubaka bwe naga nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina eyo aya kasita yakka bannabi Allah yabawa okumanya bayawo olumanyo era abamanyisaako ku byenjawulo kyova olabanga yajja mu hijjatul wida n'abagamba nti inni la adri la alqaakum ba'da ami hadha sisuubira nti ninayo olusinkana olulala oluvannyuma lw'omwaka gwange guno kyali kitegeeza ki yalabye ekiddirira basahaba ne bagamba ya rasulallah ka annahu mawidhatun muwadda fa awsina ng'olinga atusuubiza olusuubizo olutagenda kudda naye nga hassa dhalika kasita ayi yamala okukola ki okubangeka so ne wano obukulembeze tubulina abaana kati nja kuwa example omuntu abadde muna business ayinza okuba nga abadde alina emirimu gyakola egy'obuvunaanyizibwa nga alina abantu bangi bakwatagana nabo ng'abaana bajja kwetaaga omukulembeze si buli mwana ntujja genda oyogera naye oyogere ne Sumaiya oyogere ne Halima oyogere ne Muhammad oyogere ne Israfiru bonna nedda ontegere bulungi mu baana abo bateekeddwa okuba nga balina akuŋŋanya ebirowoozo byabwe balina akuŋŋanya ebirowoozo byabwe oyo n'abyetikka n'arepresentinga bali abangi ontegedde bulungi yes ku bye baba bakkaanyizzaako bonna bibagatta nga bono laba kampani nti kampani ebeerako ne head nga bono laba nti eggwanga libaako ne head of state nti lirina president kyasalawo nti kino kikolebwe khalas gwe minister nemuovaayo you don't have the audacity the authority twegirina olina kuwuliriza mukulu kyakoze eki kyasazeewo kakati ne wano abaana betuba tulese baba balina authority naddala nga bakulu bwe baba nga bakulu
yenna ate kijjenga era families oyina ez'enjawulo oyina abamukyala Sumaiya oyina aba Fatuma oyina aba Halima awulidde kikulu nnyo bw'olaba ng'abaana abo bw'onaabanga ovuddewo nga tolese kulambika kuba bino ebintu tulina okubeera abakulembera ngeri ki gye bakolamu engundi gye batambuzaamu ensonga zaabwe nti abaana bano osobola okubaleka nga bakulu kati nze ndi musajja mukulu ontegere bulungi ate bwe mba nga bakadde bange nkyabalina Allah nsaba abakuume bwe tuba nga tuli bakulu nga weetuli omuzadde n'aba kubanga kino eky'omuzadde okulonda omukulembeze wa chairman wabasigadde la yalzamu alayhi tekiri lazima la laisa lazim illa idha nadhara fi madha fi al-ahwal okuleka nga amaze kutunulira muki mu mbeera n'alaba mbeera butya bweyinza okubeera singa abakoze eki avuddewo idha kana bwe kiba nga ensonga nga bw'aba avuddewo ate kijja amakulu kijja kuba kibi nga talise ng'alina gwalambise oba gwa proposinze kiyinza okuleeta obuzibu eri abakoze eki abasigadde naye idha lam tahussu dhalika bw'obanga ekyo tokifunyeemu nkenyera kugamba nti ate bwe naavaawo ate wayinza okujja tekirina la ba'asa ne bwe tolonze muki mukulembeze bano bennyini bootudde boolese balina obuvunaanyizibwa obw'okutuula okulaba ani asaanira okubeera ki okulembeze ng'ate tugoberera kriteria ey'omukulembeze asaanye kubeera atya mu baana bo nedda laisa al-amru hakadha olwaleero oyinza okuŋŋamba nti asinga omukulu mu ggwanga muno yafuga eggwanga lino tegere bulungi oba oyinza okuŋŋamba nti kampani zonna abazifuga be bakulu abali mu myaka nedda tetutunulira bukulu bwa myaka tutunulira busobozi obusiraamu bwetaaga busobozi naam Alhaji Saka Mbaliwe naam wali agamba nti mutuufu baŋŋamba gende weekyemu nesebo naye nga muyitako ati buli abasajja bazubadu naam olwoga abazubadu Allah akbar mukagamba ekituufu bagamba tebifaanana akolaki abirina bwe kiri obusika buno sikusinzika kwani mukulu nedda awo tuba twawuka tuba tugoberedde bali abakulembera bo bagamba nti kuba tujja bitunulya fi tarikh bo balinga yunsibuna al-irthi ila al-ibn al-akbar omwana omukulu ate worst of all nga ne waba muwala tebamuwa balonda mulenzi yes ate nga n'olwayo kikyaliwo ku mwana omuto akola eki akati yenjawulo eriwaawo ekyo kimbuuzize nakibadde mu bintu tugenda okunnyonnyola nti ekyawula obukulembeze bwe twogerako obw'eddiini ey'Obuyisiraamu nti buno obusika buno bwe bwogerako buno bwaleero obutambula mu societies eza Uganda to the extent balona n'omwana ow'emyezi 2 nga lwo bakulu be abalina n'envi kati awo olwo busika ki obwo awo wegambidde nti balina obusika bwa mirundi 2 balina tanasukhul arwahi ne babeera n'obusika simanyi ate obw'ebintu simanyi bwe byawula naye nga bwe bitu agenda kukola ki era agenda kutukuŋŋaanya atya ffe bakulu be agenda kututeeseza atya atya nga kampani ziryawo tulinde mwana akule nga kampani ziryawo zigira kati olutwerondere ddala oli aleme kujja kuba tutunulira busobozi kati oyo alina busobozi ki ow'emyezi 2 talina n'ensi tanategeera bwekola ki bwetambula tamanyina kubanga gwanaagamba nti olunzi omusika ojja kuba byosse bingi buno bukulembeze butwale ng'obukulembeze obulala nti tunulira omuntu one bitulina okutunulira ng'omuntu tugenda omulonda asobola two omuntu oyo munnaddiini bwe kusinzira ku ddiini kubanga okulonda omuntu otali mu ddiini yaakhe bulabe mu baana bo okakasa nga gw'olonze yalina eddiini kugamba okuba n'eddiini kyanjawulo sigamba nti alina buwezi ddiini tiyagisoma waliwo oli yagisoma naye nga tagifaako nogiramuza tagiramuza
naye omwana ono omulaba nti agoberera atya eddiini n'agigoberera alina bye yeebuuzaako mu ddiini omanya nti onajja kuba mulungi. Ekyokubiri ali atya mu mbeera y'okutegeera y'entambula y'ensi, kuba ensi eno yeetaaga okutegeera nga bw'etambula. Tolunda muntu kimbuye gaali awo tamanyi nti bwekolaki bw'etambula olwagenda kutunnyika. Yes, ensi eno etambula etya eweetaagisa omuntu ono gwola ali compassionate, ali sociable, asobola okubeera nga kwegamba banne bangi bamusemberera. Naye ogenda olonda omuntu mu famire nga buli omu amuti alinga aliko amaggwa. Yes, mu baana nga waliyo omwana nga muzibu linaga nti oyo gwe nnonze oyo buli amulonze lwakuba nti muzibu. Exactly. Kati ebyo ebizibu ebigenda okuddirira oluvannyuma olabe ng'ekigendererwa ky'obukulembeze bw'abaana kifa. Okitegedde? Kati omuzadde kino kiri nnyo ku muzadde. Omuzadde bw'olaba nga ddala mu butuufu bwe naaba nvuddewo ng'abaana bano sibalambise kwani ate opropoozinga, kubanga tudda ino tulaba ku basahaba ridwanullahi taala alaihim. Abubakari Siddiq radiyallahu taala anhu bwe yali ali ku deathbed ng'agenda kuva mu bulamu bw'ensi, kiki yali gwe yalazaako? Teyagamba nti mbalondedde Umaru, yaleeta bulesi linnya, yabagamba nti mbasiimidde Umaru mulaba mutya. Era yaleeta erinnya n'ayita Uthman radiyallahu taala anhu kubanga yali muwandiisi nga sekuritali mu kakiiko akashura system. N'amugamba nti joka n'ayita bakibaru sahaba n'abagamba nti nga naye Umaru taliiwo, n'abagamba nti abange mulaba mutya Umaru, mulaba mutya ku Umaru wembanga yazzeewo oluvannyuma lwange. Basahaba baaliwo bakibaru sahaba ne bagamba nti kubanga eyo majlisi ulama naga nti tekina mutawana wabanga Umaru yazzeewo tetulina buzibu wadde n'akatono. Nagamba nti idha wafaqtum dhalika khalas, n'alagira Uthman namugamba wandiika, namugamba wandiika, naga nti idhhab wa tumli dhalika ila nnas, genda ekintu ekyo kirangirira abaki basahaba kye baakolanga. Wandiika, wamala okuwandiika genda okole ki, olangirira abantu obategeeze nti bannange bino bivudde mu kulonda. Omuntu yenna singa Allah abageze khalifa n'abanga avudde mu bulamu bw'ensi waliyul ahad yani ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala. Era abantu faradaw dhalika, abantu olwabagamba ebyo nabo teri yalina mukenyera, bagamba nti idha kana huwa radina, tugende bugenzi maaso. Bwe kyatuuka ku Umar radiyallahu ta'ala anhu ne bamubuuza, bamaze okuba akasaale, bamubuuza nti owange ani gwoleseewo gwosuubira okubeera omukulembeze, kubanga essaawa yonna Allah asobola okugera n'ova mu bulamu bw'ensi, naye ani gwotusiimira atubeera omukulembeze? N'abagamba nti mutuule. Actually ye yabayita n'abagamba nti abange mujje, kuba yeewulira embeera ye, naga nti obulamu buleka bukola ki, buganye. N'abayita n'abagamba nti abange nti mutuule, mugende mutuule mmwe, mulabaani asaana okubeera omukulembeze singa mba nvuddewo. Muleete erinnya, mufuwadinga amannya. Mu mannya ge baalita mwalimu erinnya lya mutabani we Abdullah ibn Umar, eyalireeta n'amukolimira. Eyalireeta n'amukolimira, namuga nnyinza nti okubeera mu bbaliro nga bambala akanana akataano ku bantu be mbadde nkulembera, ng'ate mutabani wange yagenda okuddako oluvannyuma lwange. Bwe tolaba nti onjagaliza kibi, olwaleo tulwanira bulwanire. Nga taata gansikira no taata bwavaawo omwana wavaawo muzzukulu Allah naye wano tovaawo. Tetumanyi, wallahi tetumanyi bumanya, naye singa twali tumanyi bw'osoma ku Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu, kubanga baliwo nga khalifa owokutaano mu bintu bye yakola. Actually sifaati zonna ze yakola mu bukulembeze bwe nga ziragira ddala sifaati z'abasahaba, yensonga lwaki bamurankinga ku bwa khalifa okuba nti khalifa owokutaano. Kakati ekyo basahaba banga bakikola, n'abanga Umar ibn Khattab yalagira basahaba bagende batuule balabaani asaana okubeera ani khalifa, n'abagamba ti bamala nnaku 3 okuleka nga baleese erinnya, baproposinze erinnya, era amanya ge baleeta n'aligoba eri Abdurrahman n'alijjamu mutabani we n'alijjamu, n'abagamba nti idha fa'altuhu, bwe mbanga nze nkikoze okulonda
faqad fa'alahu man huwa khairu minni nja kuba nkikoze nga nina gwe ngoberedde yasookera ddala ate ansinga obulungi okubanga yekikola wa idha taraktuhu bwe mba sikikoze kubalondera mu kulembeze faqad tarakahu man huwa khairu minni era waliwo yakireka ansinga obuki obulungi yembaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata wala miyusi yategeere kiddako yes taina gwe yalamira nti oba Abubakar nti oba ki naye okulaza enneeyisa action speaks is louder than word bagamba bwe batu nti okusooka ddala basahaba ngeri gye baali bimanyi mu bitendo byabwe bokka okumpi n'ennabbi nga bamanya nti gundi yalina okusooka ani yabasaaza ani nabbi gwe yagamba nti akoleki akulembere abantu okitegedde bulungi kati ebyo nabyo nabajja babigolera sifaati ebyo naawe ebyo olina okutunulira mu baana bo ti mu baana bano ani n'abaana balina okutunulira yes exactly n'abaana nabo balina obitunuulira ani nnyo abadde close ku taata ekyo kimu no si kulwala tetunulira kyakulwala okay ani abadde kugamba ani taata gwabadde yakwasa obuvunaanyizibwa obusinga obungi ekyo kino kitunuulira but then ayinza okumanga era kale yamukwasizza okusinzirayo ku taata nga bwe kiri nga ye mwana omwangu kisoboka era nga mutuula nga muga nti kale bwe tuba tukkanyizaako naye wabugaana ate tekigaana buwa muntu mulala si bwateeka kubanga nze nali ndabyeko agaana obukulembeze naga nti nze temubumpa mubuwa omulala yes so kikkirizibwa ate na kino njagala nkyogere ti obukulembeze buno bwe tuba tulonze omuntu nitumussaako ku bukulembeze obwo tulina right emujjako no nga ffe niba wataata nga yamutulondedde singa antuwuliriza lwaki gamba bwetu singa omuntu oyo agenda against the law oba what is expected out of him or her kyetuba tumusuubiramu singa aba akikoze eki akyawukanye kusobola omujjamu obwesige nga tulaba agenda atuvuga atutwala mu nnyanga ate bwagaanirako anti wuliriza bw'obanga gwokulembera amezaako ebindu golowooza ogenda kukola otya atona mukaka onaalitambuko omusabule so kati ekyo kyengezako gamba nti lwaki ndese ekigambo kino nti omuntu gwe tuba tutaddeko mu bukulembeze tekitegeeza nti alina kwagenda okufiira nti byonna agenda bitumalira omutegedde bulungi naye tumuteekawo okubanga mukulembeze waffe nga yatwala ebirowoozo byaffe ffenna tutuula ensonga zonna zitukwatirako wamu tebannayo ensonga gundi twetaaga tugimumunye ayite olukiiko ayite enkiiko ate bano oba omulonzi ngaba alondeddwa wategeddera okubaawo omuntu omukulu ontegedde bulungi oba mubaganda ba taata nga singa ensonga ziba ziganye mu baana nga bo ate wabayo omukulu asobola okukola ki okuluŋŋamya ensonga ebyo byonna abakadde baffe balina obitunuulira oluberyeberye ontegedde bulungi so lwaki kubanga contributions nnene nnyo ezikoleddwa abavudde mu bulamu bw'ensi ng'ate bebalese entalo n'okutematema kwa famire oluvannyuma lw'okuvaawo kwabwe kati omwana nina kumala kulinda kumwementi kati nvuddeko ebyokuzala kanondemu nedda ninde si kyekyo ate okufa kuliko garanti omanyi ogenda kufa ddi muwabo boolina bennyininyini abo boolina kasaba nga banuna bakulu bategeera kati bategedde ensi bwetambula mashallah asinga obukulu alhamdulillah atambuddeko mupitu abo balabirira obulabirirwa abo bateekebwako kibeeta keyateeka abo tibwetaaga kulonda abo balina keyateeka era keyateeka goba abanga mukuza ye mukuza era oyo agenda kutwala obuvunaanyizibwa taata bwe yanditutte ng'abaana bano bakuze era bwe bakula obayita n'obatuuza n'obannyonnyola nti ensonga bwetu naye mbadde nsaba kati mwerondemu omukulembeze ebyo byonna biba bizze mu nsingo yo ekitegeeza omukulembeze ono alondebwamu kwakuliza okondabye kwakwesimabega aba atuuse emyaka gy'obukulu yes aba ategeera kinagambye ategeera ensi bwetambula amanye amateeka ag'eddiini nga bwe gatambula ontegedde bulungi n'okugezaako okulaba nti atuukiriza
amateeka agamukakatako ag'eddiini kugassa mu nkola. Ate ekyokubiri layin aljanib nga muntu asemberekeka. Ontegedde bulungi? Yes, muntu asemberekeka, muntu alumirirwa, alina okulumirirwa eri banne, ate ng'omulamu sifatul adala, obwesigwa n'obwenkanya ng'obumulabamu, al adalatu wal amana, ng'ebyo byonna byomulabamu. Mu baana by'osobola obbiraba kuba bw'obanga Allah akuwadde abaana. Sikunonda bulunzi naayisa obugalo mu maaso. Walisanga abantu biwedde kati. Ate sinze abamu balowooza nti bambi bamuwa ekyo baba bamuwadde kati buli kimu ne maali y'abanne yagenda n'abantu balimbulyaza amaanya mu nsi muno mu mbeera efaanako bw'etyo. Kakati ssebe ensonga eyo twali twagireka ku mulundi guli era ne tuba olwali tuba tulina okugirambulula mu mbeera efaanako bw'etyo. So ebigambo ebyo nga bwe tubyogedde, abazadde abawuliriza tubasaba ensonga eyo mugirongoose kubanga akabi akagirimu kanene. Abaana balina endowooza n'abakyala bennyini. Omuntu alina abakyala basukka ku omu, batuuka ekiseera nga buli omu ayagala abeere nga omwana omulenzi ow'eye mukulu. Ekitegeera bulungi? Kubanga alowooza nti ono omwana omukulu omulenzi byonna yajja okubikola ki? Nedda. Ekyo kyawukana n'amateeka era tebirina obikwataganira. Tebirina. Baana balina emigabo gyabwe Allah gye yabawa. Bwe kiba nga waliwo kye balina kubanga batuula ne baba nga bagatta ebirowoozo, ekyo kye kyetaagisa omukulembeze mu bo. Agenda representative. Idha qabiltum, bwemba nga mukikkiriza. Bw'oba yagaanira tetumuwa mugabo gwe. Tukwata gyammwe mwe abakkiriza. Akulembera bukulembeze nga talina ka. La, hadha huwa. Anti aba kulemberera musaala. Aba yagala kulembere nga afunayo omusaala. Abazaala abaana Afrika betagawo akantu. Then ayina kubasabira nnyo ne family ayina gisabira nnyo. Obukulembeze obwa family bwo bwakulungamya si bwakubeera nti oyenda kufunamu. Nedda. Olaba ne bwabukulembeze buno bwennyini obulala. Ne bwabukulembeze buno bwennyini obulala. Bakulonda kubanga ogenda kufunamu kuvuga mamotoka ga bei, kuzima memba ga bei. Oba kuweereza abantu. Ati obona tibakuwa omusaala. Kubanga ogenze mu post eyo ng'olina omusaala oguli rasmi, official, gw'oteekeddwa okubanga ofuna. Ontegedde bulungi? Nga tolina okuweereza bw'okola ki? Bw'okiikirira. No, ne bw'oba ogirina. Naye tekigigaana kubeerawo. Ne ofiisi esobola okubaawo nti ofiisi ya chairman. Tekigigaana. No. N'ate basobola okukikola. Musobola okutuula ebibatwala awamu. Waliwo ebintu nga bibagatta. Mwe abannaye nti kakati ofiisi esobola okuba amaka ga kitammwe nga musazeewo nti bwe mba musinkanira awaka kubanga wabeera wangu nnyo. Oba ofiisi esobola okuba nga muyina we mugitadde nga ya famire. Nga ensonga ekola ku nsonga za famire. Kifuuse ekintu n'okubanga kijja wamu oluusi famire zijjamu zibaamu n'entondo nnyingi kusaidia y'abaana, kusaidia abantu ba famire. So bw'omba musinkanya oluusi awaka kibaamu enjawulo okusinga ng'oli olinza nti ng'ani agenda mu ofiisi ye. Okitegeera bulungi? Kati okujjawo ebyo musigala nga mukuŋŋaanira waka neba nga ye ofiisi ya buli kimu. Gwe ensonga z'ogenda ozikolereko ewuwo zitereze buli kyonna ekyetaagisa jangu ewaka bonna bakuŋŋaane obanjulire. Ontegeredde ye kuŋŋaaniro wemba nga musazeewo waka wasigalewo nga ye ofiisi ya mwenna kyekisingako obulungi mu mbeera efaanako bw'ekyo. Naye bwe baba nga basazeewo ne basaawo we bagitadde nga bakkaanyiza almuslimuuna ala shurutihim, abasiraamu tebalina bye bagaanirwa singa baba bakkaanyiza ku nsonga zaabwe bakkaanyizaako basobola ozitambulirako naddala nga teziyingira mu mateeka ga sharia. So ebintu bingi nnyo seeka ku nsonga eyo naye nga tujja giwanvuye nnyo. Almuhimu tubadde twagala kubanga akalikonda ako tugezaako okulaba nga tukalambululako ekitonotono era abamu ku bimanya abasinga obungi baakigaanira ddala kubanga bo bakitwala nti kuba kuwa mwana oli omu kumuwa byabugagga byo byonna. Era abasinga obungi ne Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ekibuuzibwako ekibuuzo ekyo n'akikuba mbere efaanako bangi bamanyi bangi abakuba ensonga efaanako bw'etyo. So kitegeeza obukulembeze obw'abaana si bukulembeze bwa bintu, si bukulembeze bwaki bwa musaayi. Tuyita bukulembeze tawjihi wa nasah. Yes, kubeera nga tubuliragana
munaffe afunye obuzibu tumuyambe tutya, ani asobola otukumaakuma, ani ayinza okujja bwe tuba tuze mu meeting, ani ayinza okuŋŋaanirako ebirowoozo byaffenna nga bisobola okutugasa nga ffenna awamu. Yes, ani ayinza obyongerayo gye twagala bituuke, kuba ffenna tetujja kgenda. Ng'olwaliro tulina members of parliament okuva mu bitundu ebyenjawulo, buli ayagala okumukolera enguudo agenda ku district. Tulina abakiise, si bwe kiri? Gw'olina kuleeta birowoozo byo nti bannange enguudo zaffe zino ziri bwe ziri. Omukiise najja n'akola ki? N'apresenting nga bannange nti abantu beewange bagambye olunguudo ziki? Enguudo mbi bazikole ki? Bazitereeze. Nga yatusize eddoboozi. Kati bali ab'ekyalo b'oli presenting nga member wa parliament batwale nti be baana baganda bo. Be baganda bo. Ongategedde bulungi? Abakuleetera ebirowoozo byabwe n'obyongerayo gye bisaanye okugenda bikole ki? Bibiri nga bikolwako. N'obawo ekiseera ng'ate birina kuŋŋaanirako ne tula wamu nga famire ne tusalira amagezi tukigyewo tutya. Yawo Mudatul Kariya kyeyamaani ow'ekyalo. Ensonga bunde tugwedde tulabye tutya nti muli ba famire awamu mukuŋŋaane, famire zonna nazikuŋŋaanya. Nti mwana wa gundi yakoze omwana wa gundi ensonga bweti ne bweti ne bweti tukoze tutya? Ne muvaawo ng'ensonga muzimaliriza. Famire y'ekyalo nekola ki? Kyekimu ne kubanga a family is the smallest unit of the society. Mu mugitama gwaffe gwe tuwangaaliramu obukulembeze obusembayo kuba obutono eddala bwe bukulembeze bwa famire, era tebwawukana na bukulembeze bwa wamu kubanga bikolebwa muli eri byebimu bye tufacinga ne mu famire. Wallahu ta'ala a'lam. So ensonga bwekityo bwe tuwunzise buti ekiraamo kyaffe ku muliro gwasembayo gye twasembayo kubanga tukola ki? Nga tutunulira ezo zonna ensonga zirina okuba nga zitunulirwa. Inshallah. Nena. Omuwulireko ku bitendo kwawule wa byakatega tapo. Achaisha mulabi wano. Yakuba mulambala ne ya hoza ku bitendo by'omuntu oyo. Ebyo omuntu yasaanye okulondebwa. Okusookera ddala mu bintu mu bitendo tulina okwetegereza ennyo nga tulonda omuntu oyo. 1 emyaka gye. Obukulu we entegeera azi emyaka nkizingidde wamu n'entegeera kubanga si buli myaka nti gitegeera kyekimu. Kati tusooka tutunulira omuntu ono intelligence quotient ye eri etya, okutegeera kwe ku byensi nga bwetambula kimu, ne bwaba mukulu ne bwaba muto, kuba aliyo omuto nga yasinga omukulu, wabawo omukulu ng'asinga omuki byonna. Kati tutunulira omuntu ono entegeera ye eri etya, ekyo kimu. Ekyokubiri omuntu ono yeesobola bw'aba ayogedde, kuba oli omuntu nga mukulu naye nga ne bw'ayogera oli amulaba ng'azannya, ekyo nakyo tukitunulira. Ontegedde bulungi? Yes, tulina okunulira omuntu ono kubanga mu shurut za ikhtiyaru al-khutaba fi al-jahiliya mali kibayitanga jazalatul alfaz. Omuntu yayinga ayogera ng'okwogera kwayogedde ddala mutuufu nga nti gundi yakoze eki? Omusajja mutuufu ayogedde. Kati tulina okutunulira nti oyinza okulonda omuntu nga tasobola naye kennyini ku expressinga mu bantu, ye kitasobola kweyogerako. Kati oba kiyamaana agenda bukola atya? Byonna bitendo byetaaga obukalabakalaba nti omuntu mulamu ekitendo ky'obukulembeze. Obasanga ono omusanga namugamba nti mukama waffe kiyamaana ayogere. Era bino alyogedde. Kyekyo wallahi nga kibalina nga eddoboozi lye lirina okuba nga likola ki? Lisembayo ku nsonga. Nawunzika myanga nti kati ng'oli bw'ayogedde mwe mulaba mutya tugende n'ebyo. Kati ekyo nedda. Ekirala tutunire omuntu ono ku ddiini ali atya, ekyo kikulu nnyo nga ffe Abasiraamu, kubanga omuntu lwabanga ma'ila an din nga tali ku ddiini ebiseera ebisinga tubula agenda tubuza, tugenda kutomera kyonna ekinamuleetera nga tekiri ku ddiini ajja kukola ki? Agenda kuyisawo buyisa. Naye bw'anaabeera nga alimu akatya Allah subhanahu wa ta'ala ajja tulungamya naffe mu ngambya gye tukakasa ddala butuufu bwe tuba tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga naffe tetujja kubonerezebwa. Ensonga endala omuntu ono tulina omutunuliramu obusaasizi eri banne. Omuntu omukulembeze yenna yes ategeddwa okubanga musaasizi, si mululunkanyi, teyeekulembeza nga ye, si mululunkanyi. Okitegedde bulungi? Buli kintu kyonna akikwata n'akiteeka mu ssanga bwe kirina okukola ki? Al-adaala, obwenkanya. Omuntu oyo nga mwenkanya. Ate kirala al-amaana, nga mwesigwa. Nabyo bino bitunulira. An-nasaha, ng'omuntu oyo asobola okubuulirira abalala. Oba kitwandise consolation.
tiwaliwo ensonga eziguddewo oba obutabanguko obuguddewo nga bumwetaagisa ng'asobola okuyimirirawo nga ye n'atabaganya abasoboganya bameka ababiri oba naawe ebirowoozo ebizimba mumbeere faanako bwetyo omuntu oyo n'ekirala kye mbadde siyogedde seeka omuntu ono wadde tuba tumutaddewo nga chairman tewaliwo bwa haramu tewali kitugana kumussaako naibu anti ate naibu bw'onaalwala olwo sheero gye tulina okubanja efa ebbanja lyaffe ligenda kufiirayo kuba tewali akyeyalinga ateekeddwa okubaako naibu tekigana ne lubanga tulonze mulenzi naibu ne tumusaako nga muwala yes la basa bidhalika tikina mtawaana wadde akatono ntitumulonze ntitulonze Muhammadi ye chairman waffe naye omumyuka we in other words nti oli bw'aba tasobodde obanga alina engendo ezimukutte kubanga abantu bana ebingi ebitukwata onaasobola okukola ki la tekina mutawaana idha tafaqtum ala dhalika nga bwe twagambye bulamu kikkiriza ne tumugamba nti kakati nga bwe tukulonze chairman olina obuyinza okulonda gw'oyagala abeeraani naibuwo mutadde naye ate wojja okulabira adaala ye singa mubeera nga muli ba family ez'enjawulo nti muli bamaama omu naye nga mulinawo ne bamaama baki bw'anaabanga ddala mutuufu alonze mu bamaama bali abalala ensimbo ya bwenkanya oba okategerekese kenjogedde bw'anaabanga gwalonze nga naibu we nga mulonze mu family y'abamaama baki abalala ojja kakasa nti adaala ye ntuufu musirisi tumwogera kubanga ezo tugamba nti ajja kuluna mu famire yenyi almuhimu so ensonga bwe zityo bwe ziri kkiriza tuwunzike nga tukubiriza abaddu abantu baffe bakadde baffe baganda baffe bonna abawuliriza nze ebigambo byange tebirira nnyo okwawukana na kusoma njagala okukulembeza kubiriza buli yenna awulira Palo FM fuba nnyo okulaba nti otuulako wansi osome ekikyasinza okutawanya umma annabiyi sallallahu alaihi wasallam ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam butasoma kikisinza okutawanya ne wano mu Uganda si wokka ne wano mu Uganda n'ensi ezitotolodde buli wamu ekisinga otutawanya kiri ekintu kiki butasoma buli woba nga towaddeyo ebiseera kutuula wansi kusoma kumanya gwe kennyini kutegeera ogenda kusigala ng'okyabula era ojja kubuza tadillu wa tudallu tugenda bulungi kati ojja kubuza naawe ojja kubuzibwa ate naawe obuze kakati mbeere faanako bwetyo tutule wansi tusome tofaayo bw'otandikidde mu yasarna kamu gwe muki gwe muganda omwaka okwetooloola seekhe yasabunanga wagimalako dda Kurani ogiyingidde akwata empula atuuka wala abasajja bagamba azamu abakulu so mujje musome alhadiya sebo omwaka gwaffe gwaguddewo era manyi kati mu Ramadhan tubeera mu holiday bweggwako bweti omwaka mupya tuba tukoze eki era saawa zino njagala okulangira nti intake egenda mu maaso eregisteringa abantu abagenda okusoma ku mitendera gyonna ng'ogyeko university yes ku myaka gyonna okujjako egyo egitakyategeera tewali mbooko basomesebwa nno munnanga ate ne bategeerera ddala n'okuyita ne bayita kubanga kuno okusoma yo tumugamba jjo okusoma nti bibiko ebibuuzo si byakusoma bakulya ddala ebibuuzo ebyeggwanga bakompitinga n'abaana baabwe mu masomero agaki ekibuuzo kyokola ye mwana wa Madina kyakola ye mwana wa Bugembe kyakola ye mwana wa Bilali Kakiri kyakola otegere bulungi byonna gw'omukulu gwe taata we naawe n'ofuna ebbaluwa yemu gw'omwana gyakola ki yafuna so wali nabweru wetuli mujje mu registeringe so nga nekawempe wali manju ga police jangu obeere nga bwoti ofuna form osobola okubanga registeringe otugatteko osome biidhinillah gwe bango lirabanga eddene naye buli oluyitawo bwe luti terudda buluyitawo terudda ate ogenda okulaba nga omwaka guyiseewo nga singa wali otudde kusoma yasarna wali badde wala so mubeere faanako bwe tubakubiriza n'ekyensembyayo mpozi era njagala okubanga nkubiriza abazadde abaana bagenze mu luwummula ate nga twasaawo enteekateeka era somesa abaana baffe mu luwummula naddala abo abaana abatasomera mu masomero oba abasomera mu masomero agatali ku musingi gwa ddiini wanyonya standard ey'oluzungu naye tugamba nti nyina eddiini mu holiday osobola ogikola ki okugifuna jangu wali nabweru oregisteringa omwana weeks zino ndowooza 2 nga 3 oba mwezi abeere nga abaako nekyayongerayo naddala betwali nabo ku last
holiday eri empanvu tugamba nti holiday zaffe buli holiday omwana oyo twagala tubeere nga tumubangula katono ako agenda okufulumayo nga munnange mwana ddala mu butuufu akola ki yeesiimisa eri omuzadde. Tugamba nti jangu obeere ng'omuwandiisa abeere nga bw'atyo asoma insha allah, era nga ku Monday soma zijja kuba kutandika biidhnillahi taala. Tutunuulidde ku kigambo ky'obukulembeze bw'omwana bakitwala ng'ekikolwa kimanyikidwa ky'obusika kakasi yatambudde naffe tubingi tutuuze nga tukoonako biwalisaanye okubeera ng'otereezaamu kuba wano tulinamu abawandiika ebiramu, tulinamu bangi ababawandiika dda mu biramu byammwe, beera ng'oseetula mu Katonda okusinziira ku buvunaanyizibwa. Totunuulira nnyo mubiri, kitunuulira nnyo kiwago, totunula nnyo ani yasooka, totunula nnyo wa mukyalaani, wabula obusobozi bw'omuntu bw'ogenda okulekawo, kubanga byatereeza ojja kusanyuka gy'oli. Ebinaakyankalana taabu gwoba ogirese kungulu. Tuweze tusaba nti Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'da, naye tusaba nnyo Allah aleme kutugema ng'ovuddewo. N'ekibi nnyo okubeera nga kitusaba gwe kennyini otulekeddewo ekikemo. Waliso ekiwandisi n'ekiwandiika mu kiraamu kino yagenda okulebera banne, naye nga ffe tusaba otatukema, naye nga bwe ekikemo gwazise omaze okisayininze. Waliso okisayininze. Ekitabo abazadde abalungi batumiza ensonga ento kiteeka ennyo essira. Twebaza era tabudde nabo muganda wange Haji Saadi Kembe Shaibu, Alhaji Papa sebwe bali kubeera nga tuga mukooli, mama wange Hajjat Aisha kuli Kayunka Kasa, ne jjajja waffe omwagala yatuuse bulungi Mbarara, yawumuddemukko safaari ya umra. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize bonna babadde ku umra. Muganda wange Ismaila Mayanja kakasi naawe wafunyemu kubonaabona obwongo bwadde olina. Tumebera nti Makka Madina programu ya umra gyeri omwezi ogwokutaano 18 paka nga 28 ojja agende Makka biidhnillah n'obusobozi ejja okubeera ng'esiiringa tuyingira ate mu programu za hijja biidhnillah taala. Twebaze bannange programu yaffe nga mumaze okubeera nga mutuwuliriza. Tubeera nti siima omwazinyi programu ekyagenda mu maaso. Mobile money 0775 57 62 oba 0706